Your neighbor. Tuli mu process. We are out the process. Twagala kubeera b'amaanyi. We want to be mighty people. Twagala kubeera We want bawanguzi. to be winners. Emyezi gino esatu gino. 3 months. Ennaku ekyenda. The 90 days. Katonda agenda okujjayo. God will come. Nga teri akweyimirira mu maaso. Nobody can stand before you. Nga teri akwesimba. Nobody can stand in Nga front of teri you. akwekiika. Nobody can just disorganize Buli you. ddogo lye banaasindika Whatever gy'oli out of they're going to say, ligenda kubaddira mu linnya it is erya going to Yesu. go back to them the name of Buli Jesus. kye banaasindika mu bulago Whatever bwo going to send it to you, tekigenda kukwata. it never affects Kye you. banaateeka mu mirimo Whatever gyo I put in your job, tekigenda it kukwata. never affects you. Katonda akuyiseewo awo. There's no comment to you. Hello, Hello. gye muli. Are you there? Jjukira neighbor omugambe Say to your neighbor, obulumi bw'olina the okugumira. pain that we've got to bear with, Obulumi bw'olina the okugumira. pain you have got to go through, Wuliriza. listen, Wano. here, Abasinga obungi tebaagala kujja. many people doesn't want this Abasinga fire. obungi tebaagala They bibookya. don't want fire to burn Bwe over balaba them. awali ebyokya They don't want fire to nga burn. bobeepe nawo. If you are just like that, Bwe balaba awali omuliro if they saw the fire, bagamba awo they shall sigendawo not and don't go nga there. beepe nawo. They just ignore. Naye wuliriza, But listen, bw'onaagumira omuliro gw'olimu if you bear with the fire going through n'otuula n'oguma and sit on the n'ogamba fire Mukama and kagunjokye, forget it burn over me, naye bwe when I naakuviiramu come out of the fire, njagala kutumbiira mu I bbanga, want a mount high. njagala kutumbiira I want waggulu. to skyrocket high. Bassebo ne bannyabo Ladies and gentlemen, abagumira the omuliro people bear with the fire, batumbiira they waggulu. skyrocket high. Tuyimba oluyimba nga We tugamba sing a song. ntumbiza ayi Mukama, We skyrocket me, abalabe Lord. bandabeko mu Enemy bbanga, are going to see me. naye abalaba okulaba mu For enemy to bbanga see you above. olina omuliro gw'oyitamu. There's a fire I've got to bear with. Tebagenda kumala gakulabira mu They'll never bbanga, see you on the top. olina ky'olina osooka oyitamu. They have got to see something go Kati through. bwe bakulaba waggulu If they see you above, bagamba omukazi oyo yayimirira, they say that woman is full. omusajja oyo yayimirira, That man was so good. omukazi oyo yaguma. That man bared. Gamba ayi Say, Mukama, oh Lord, njagala ontumbize waggulu, mount me high. ng'era bwe ngumira bino I ebiso. want to just be like that. Hello? Yes. Bameka ng'oyagala Mukama akuwanikeko How many waggulu, of you want God to catapult you nga up? wandyagadde Katonda akuwanike You want waggulu. God to catapult you up? Kati olina ky'ogenda You oggumira. are going to bear with some fire at least. Kati wuliriza, Listen, akwata eŋŋano he gets to the east n'agigira, and wuuyo atandise. she's beginning. Wano we bakuteeka That's where I put you. wookya, It's burning. wababula, It's so hot. wali kika kya bwavu, This kind of poverty, obwavu ne bukutomera, poverty comes to you. embeera n'ekutomera, Condition comes to you. naye nga bali mu kuggiisa, But they are just burning you. bali mu kusiika. They are just frying you. Katonda akusiika, God is frying you. Katonda akusiika, God is frying you. abalabe ne bakusindikiriza, Enemy sends you out. abalabe ne boogera, People speak against you. Katonda akufumba, God just punishes you. agamba liddako okuvaayo, Wait. tonaba kutuuka we You're not nkwagala, yet where I went to. n'akuteeka mu buto, And put you in your cooking oil. And n'akukyusakyusa, change you and twist you. okyali wano, You are still here. They bakyakugiisa, are still boiling you. bakyakuka. They are still boiling you. Akaseera The time, bwe katuuka the okuvaayo, time of coming out, ng'osobola okuliibwa, you can be eaten at least. ng'osobola okunyumirwa, Somebody can enjoy you. naye bw'oba tonaba When kuvaayo, sorry have come out, wano tebanaba kumanya, you don't yet know. tebanaba kulaba buwoomi bwo, Here they don't know your sweetness. tebanaba kulaba mugaso They gwo, don't see your usefulness or your wano value. era siru They tebakulabawo, don't see you. They don't see you here. tebasobola kulabawo wano. They cannot recognize you here. Wano ebigambo ebibeera wano, If you are here, oba alibeera ddyo bulungi, they can never acknowledge your oba presence. aligagawala When ddi, will he become rich? oba alizimba When ddi, will he build? alivuga ddi When emmotoka, will he build? aliwasa When will ddi, he marry? alifumbirwa When will he ddi, get married? bw'oba okyali You wano, are still here. They are boiling you. ke kasigiri k'obeerako, That's the fire on. gwe muliro gw'otuddeko, That's the fire you are sitting on. ebigambo bibeera bingi, Words are so many.
abewamwe ne bakuvuma, Your family abuses you. abewamwe ne boogera, The family insults ne you. bakuyita buli kika They call you all ky'amannya, the funny names. abamu ne bakuyita bufumbo Some bwalema, people they say you failed your abamu ne marriage. bakuyita simanyi wakola atya, That you did what? naye ng'olina You ky'oyitamu are wano. going through something. Mulokole nkusabira I lwaleero, pray for you born again. gumiikiriza olabe, Prayer you are going to see. gumiikiriza Be olabe patient, you are going to katonda see. kyagenda What God okufuula. is going to make you. Ng'ate gumiikiriza Be mulokole, patient. katonda agenda kuggyayo God is going to take you out. ng'osobola When you okuliibwa. can be eaten and tasted. Buliriza, Listen, oli wano you are here. kati wano Here. wano maze Here you are now finished. wano maze oliguze They have finished you. teeka wano ono aliguze omutwalo mukama kw'omukisa. This one has bought it 10,000. God bless you. owulira bw'awoomerwa Now he's naye enjoying. lirina gye liyise I went through something. okusobola okuwoomerwa. For him to enjoy. waliwo we He liyise went through a certain process. alyagala linda We- kaposo Buli ayagala erindazi. gano amafuta ga wano The announcement of this place. ayagala oddiryako 10,000. funa ensigo ya mutwalo Mutwale ebiri jangu erindazi. mukama agenda ddikule God is going to bless you. gw'otapinga amafuta agali Tap wano that leero. anointing that rindas. The wuliriza man. mwana katonda Listen. wano Here. kati aposo ali mu kuwoomerwa Apostles enjoying. naye tamanyi ki kyaliise. Doesn't know why you this thing went through. wali abadde tasobola He couldn't diwoomerwa, enjoy at first. abadde tasobola He kuliwoomerwa couldn't know and nga recognize. tayagala nakumanya Oh no. oba linaawooma Whether it's going to be oba enjoyable teriwoome. or not. alo Buli alyagala mutwalo. Tomala gatwala mandazi gaffe wano. mwana katonda Child of God. kino mukama kyagenda okukola. That's what God is going to do. abantu bagenda People kuwoomerwa are going to enjoy naye you. nga tebamanyi bulumi They don't know the bw'oyise. pain you went through. abantu bagenda People are kunyumirwa going to naye see. nga tebamanyi They don't by'oyise. know what we went through. lindako akaseera Wait for your kanaatera. appropriate time. waliwo omusajja agenda okujja A man is going to come. agambe nange And say, even me. Oh, process. a process. Obulumi. Obulumi. obulumi bwa wano The process of this. bw'omala obugumira After bearing with it. omwana katonda ogenda kunyumirwa obulamu. You are going to enjoy life. mulokole ogenda kunyumirwa You are obulamu. going to enjoy life. ŋambye ogenda kunyumirwa You are obulamu. going to enjoy life. ŋambye ogenda kunyumirwa You are obulamu. going to enjoy life. wano waliwo abantu basatu There's bana some bataano. people. katonda agenda kuteekamu God is ekirungo. going to put some ogenda spice. kunyumirwa obulamu mu You are linnya going erya to enjoy yesu. life in the name of Jesus. ogira otuula bagenda kuyita. Get seated. They are going to bring it to you. gumiikiriza yimirira. Amandazi kaliwa. Abantu bagala Yimirira wali, mandazi. yimirira wali. Please. wuliriza amafuta ga wano Anointing of the- bw'otagatapinga You don't tap in lwaleero this. enaku ekyenda The gwamanyi 90 days kyonaabaako. is up to you. katonda God. kino kyayagala okukola That's what abantu. God wants to do, people. enaku kyenda The 90 days. nabbi wa The katonda prophet of God zagenda okumala. is going to fast and pray. katonda akuggyeyo God is going to take you out. ng'oli ng'erindazi You are going lino. to be like this band. This band. This band. katonda akuggyeyo mwezi God is ennaku going to take out of fire. ng'osobola okuwoomerwa When you obulamu. can be tested. You are going to be tested. obulumi bwe tuyitamu When you go through. the pain Obulumi n'okugumiikiriza and endurance. Endurance. And long suffering. Lawrence Mugire naye asize. olaba n'abakamera bagamba twetaaga Camera amafuta. people, they want Katonda mandazi. atudde. What about you? Amandazi Galua. basaba ne banyabo Ladies and gentlemen, kino tuli mu kutapinga amafuta we are tapping that anointing agagenda otuyisaawo. that's going to make us through. tuli mu kutapinga mu We are kisa tapping the grace ekigenda that's going to otuyisaawo. make us through. olaba bw'oli mu kuliwoomerwa Mm. bw'otyo naawe abantu bwe bagenda okugamba People are going to say, bizinesi y'enyuma your business is so sick. buli kyokola nga kiwoomera Whatever it abantu. is going to prosper. kale afumba aswadde kendeeza omuliro ofumbe ekintu nga kiwooma. Amandazi Galua. Abantu bagala mandazi. naye yeesekeredde. Yes.
jjukira muno mugambe Tell your neighbor, ago ge mafuta genjagala. that's the anointing that I want. Leka nagulu gamba ge mafuta Shout out and genjagala. say, that's the anointing that I want. Ennaku The kyenda 90 days, njagala Mukama anfuule I bw'atyo. want God to make me like that. Njagala Mukama anfuule Let ow'amaanyi. God make me mighty. Njagala Mukama ampe ekisa. So give me that very grace. Wuliriza, Listen, bw'onna amala okuva wano after this process, nodda mu prosesi ya wano Bekeri. the bakery process, Eno Bekeri eruma. the break has pain. Wano wali obulumi obwa buli kika. There's a lot of pain and fire here. Wano wali okukyusakyusa. They change you, twist you in a way, Obeera ng'ayidde as if you are tonaba you are kujjaddayo. not boiled. They change you. Yensonga lwaki abamu ku mmwe That's abawala why some of you, Katonda akyali wano akyakufumba. God is still boiling and boiling and boiling you. Goli awo saba Mukama. God, Mukama njagala omusajja. I want a man. Mukama njagala omusajja muleete. I bring a Mukama man. leeta omusajja. Bring a man. Nga yagamba lindako topapa. Wait, don't panic. Bwe naamaliriza okukola After I kyenjagala finish to boil you, omusajja agenda the okuwasa. man that's going to marry Oba anaava mu Amerika From oba America. anaava Whether wa from which naye side ng'agenda kutwala. is going to take you. Waliwo obulumi bw'olina okuyitiramu There's some pain you have got to undergo gw'okufuna ekyamagero for you to receive a oba miracle, gw'okufuna to obujulizi. receive a testimony. Gamba muno mugambe kugumiikiriza. Say, neighbor, be patient Nakwewa budde. and give your time. Bayibuli egambye omusajja n'abumba The Bible said the man kye molded yali abumba what was molded. ne kimuva mu mukono He left his hand. ne kigwa wansi ne It kimenyeka. fell down and broke. N'addamu He n'akikwata got it once again, n'akibumba nate molded it once again, paka lwe yabumba ekyamusanyusa. until he molded something good to him that was praising him. Teyakoma kukibumba bubumbi. Not only molding it, Yali anoonya engeri ki bwe kisobola okubeerawo nga he kiwanga wanted to see the way it's nga going to tekisobola kumenyeka. stay along that time without being broken. N'akiyisa mu tanuulu. And he put it through a furnace of fire. Abasinga obungi Some of the majority, olina tanuulu gy'oyitamu there's a furnace you are going through. ne bakubuza omwami They ask, aliwa where is your husband? omukyala aliwa Where is your wife? naye ng'olina tanuulu gy'oyitamu. There is a fire you're going through. Gumiikiriza oyite mu tanuulu This person eyo. goes through that fire. Omwami omutuufu agenda The right kujja. man is coming your Omukyala way. omutuufu agenda The kujja. right wife is coming your way. Topapa. Don't panic. Topapira bano bagenda kulozaako nga binyeebwa. Don't panic. The people are going to taste you like ground nuts. Jjukira muno mugambe Say to your neighbor, nze siri binyeebwa. I'm not eating nuts. Awo ng'okyogedde mpola mugambe siri binyeebwa. I'm not ground nuts. Mukyala gwe bw'ali wano gwe toli TP. Woman, you are not a TP. Tibagenda kukolereza eri mugundi mukagwa ne bamale basuba. They are going to use you down there and dump you here. Toli lebe eyo. You are not that level. Gamba muno mugambe siri lebe eyo. Say, I'm not that level. Mugambe siri lebe I'm eyo. not that level. Puliriza. Waliwo abantu Mukama bagenda okukyusizaamu obulamu olwaleero. That some people God is going to change their life a day of today. Waliwo abantu Mukama bagenda okukyusizaamu obulamu That olwaleero. some people God is going to change their life a day of Simanyi today. bulamu kika ki I don't know the kind of life that bw'obadde you want. simanyi bulamu kika ki I don't know the bw'obadde category of naye life. Katonda agenda kyusa But bulamu God is bwo. going to change your life. Katonda agenda kukyusizaamu God is going obulamu. to change your life. Obulamu obubadde Life bwamenyekamenyeka. was so broken. Katonda addemu abubumbe bumbe Let God bupya. mold it once again. Wuliriza. And listen, Tekeraawo. Katudde wano. now let us go here. Waliwo abalozesa ku lindaazi. There are some people tested the bun. Bawulidde obuwoomi bw'erindaazi. The way this bun tests, Naye ng'okuliwoomerwa to test and feel sweet, liyise mu muliro. it went through fire. Gw'okuwulira kasukaali ako To feel that taste and sugar, lirina we lisoose okuyita. it underwent some process.
mwana katonda ensi egenda kugamba naye omukazi oyo yandiiseeko ewaffe naye Child of tebamanyi God. by'oyiseemu. The people will say that woman will have passed by our village, but what went through? Waliwo abagenda okugamba kale People are going to say, singa I wish omukazi oyo abeeko mukwano gwange. that woman can become my friend. Waliwo abagenda People are okwegongobera going to mikwano say, I gyabwe wish you could be their naye nga friend. luli baali But tebakyagala, last time it naye couldn't olw'okuba work. olina ky'ofuuse Because I've become bagenda something. They kukyagala. are going to like it by force. Bw'oba okyali wali mu process When you are undergoing that very process, tebalina kye bakwetaaza, you are valueless. They don't want anything from you. tolina mugaso. You are of no value. Bw'oba okyali wano You are undergoing this process. neyakuzaala akuzaalukuka, Even your father can dump you, can leave you, can denounce you. naye funa ku ssente, But you get some money. funa ku ssente. Just get some funds. Awo bajja gamba oyo mwana You are waffe, going to say that's our child. oyo muganda That's waffe, our relative. mwana wa maama Our waffe, sibling. kubanga Mukama Because akusitudde. God has lifted you. Kusabira olwaleero I pray for you. Katonda akusitule, Let God lift you. n'abaali tebakulabamu People will mugaso recognize your presence. batandike They are okwekubako. going to acknowledge your presence. Wuliriza And listen, kati ekintu kyonna anything, ky'obadde ofuba okulaba ng'otuukako, what you wanted to reach on, bwe bamala okikola after making it, oli akipaakinga bulungi, a person packs it very well. oli akipaakinga bulungi. A person packs it very well. Bw'amala okipaakinga After packs it in a nice way, n'akiteeka ku display. he puts it on the display point. Amiina. Hallelujah. Gamba muno mugambe, Say to your neighbor, Katonda bw'anaamala okukola obulungi, once God has done you very well and good, ogenda kubeera ku display. you are going to be on the display point. Katonda agenda kuteeka ku display. God is going to put you on display point. Bizinesi yo Mukama agiteeke ku display. God is going to put your business on display. Ngambye bizinesi yo I said your business. Katonda agiteeke ku display. God is putting on a display point. Ababadde tebagiraba People are going to recognize you. bagenda They are giraba. going to recognize you. Ngambye business. abatagiraba They couldn't acknowledge your bagenda business. They are giraba. going to see. Ekintu kyonna bwe kibeera ku display, Anything when it's on display, oli oba anaagula whether it's going to oba buy, taagule, it's never going to naye buy. alina okiraba. He has to see it. Naye gwe nkusabira But I olwaleero, pray for you tonight. abatagula tebagenda kujja. People doesn't buy, they're never going to come. Katonda aleete abagenda okugula Let bokka. God brings buyers to you. Katonda aleete abagenda They are going okijjawo. to buy your item. Katonda aleete abagenda Let okitwala. God bring the people who are going to take it. Si kubeera ku display Not to be awokka. on this pen forever. Abamu obulamu bwo Some of your life, kaakano Katonda at this time, God agenda kuwanika waggulu, is going to skyrocket so akuteeke ku above. display bakulabira. On another level, people see you. Obadde nga weebuuza, You used to ask yourself, lwaki nze tebandaba, why is it people can't see me? lwaki nze tebakola Why they ki, don't see me like lwaki God? tebandabawo. Why they cannot recognize me? Obadde oli mutanuulu You are still in a furnace. nga tonaba kubaako You kyewafuusa, couldn't become something. nga towooma na kuwooma. You are not worthy of the people. Naye bw'ova mu tanuulu, After coming on the fire, bw'ova mu beekeeri, after the bakery, ne bakupaakinga and they bulungi, pack you very nicely, bassebo ne bannyamu, ladies and gentlemen, essaawa za leero, at this juncture, essaawa zino, at a time like this, abatudde awo the people sit over. waliwo eyeegomba okulya ku mugaati guno. Some people admire to eat this bread. Temuganya okundeeta blue band. Kwata awo gekuleta blue band. Duka. Mukama yakoze. Anti olaba amafuta kye gakola. You see what the anointing does? Mwana Katonda. A child of God. Be bantu abategeera Katonda That kyakola. the people understand what God does. Kubanga guli wano kati tegufuuse mugaati gwa bulijjo. It is not the ordinary or usual bread. Guno kati gwambadde kirala. It is putting up something else. Wangi? Weetaaga otosseemu. Maama ne bw'otatwala mugaati mulamba
toseemu yoke kumala Katonda agenda kyusa buli kimu kyonna ekikyo mu Even linnya if you lya don't Yesu. take the whole of bread, but one loaf of bread can be enough for you and change your life absolutely in your life. Life. Bamugenda kunemesa enjiri. Nabbi wa Katonda anaatera okuyingira wano olwaleero. Hallelujah. Hallelujah. Gamba ayi Say, Mukama. oh Lord, Pa amafuta give me that ago. anointing. Mugambe Say, Yesu. Jesus, give me Pa amafuta ago. that anointing. Pa ekisa Give me ekyo. that grace. Pa feve Give eyo. me that favor. Kyusizaamu obulamu Change leero. my life today. Kyusizaamu obulamu. Change my life, Lord. Wangi? Ayi Mukama Katonda omulungi. God of heaven, Mukama guno si mugaati gwa bulijjo. it's not the usual bread. Baagukola mu kintu ekya bulijjo. It was meant in the usual Naye thing. ke gulinnye wano mu kifo kye Since it kitukuvu. has come in the holy place, Gufuula ogw'enjawulo. make to be special. Mukama leka gubeere gwa Let njawulo. it be special bread. Okwawukana ku migaati From gyonna. the common bread, Bulijjo babadde nga bagulya. we have been eating. Naye olwaleero But for tonight, guno leka gubeere gwa it's njawulo. going to be special. Mulimu ekizimbulukusa. Something, a yeast is in. Mulimu They've sukaali. got some sugar in it. Mulimu buli kika kya All kirungo. kind of spice. Mukama abantu bano The people of bizinesi zaabwe their businesses, zirina ebirungo ze they are byetaaga. just lacking. Zeetaaga They ebizimbulukusa. want a yeast. Zeetaaga ebikuuma emirimu They want to protect gyabwe themselves. okuba nga Never tegyonooneka. to be spoiled. Mukama Lord, kibawe. do it for them. Kano owuliriza Now listen. ababeera n'okukkiriza People with faith, toes, yimirira stand up. yimirira. Yes. Mama naawe yimirira. You stand up. Naawe yimirira. Stand up. Oli mama aliwo. You can make a line here. Stand up. Naawe yimirira. You stand up. Gamba ayi Mukama. Say, oh Lord, Neetaaga amafuta. I need that anointing. Mugambe Mukama. Say, Lord, Neetaaga amafuta. I need the anointing. K'oyo okubeera wa I'm bulijjo. tired of being a common person. K'oyo okubeera wa I'm tired bulijjo. of being common. Neetaaga I amafuta. want anointing. K'oyo okubeera owa I'm bulijjo. tired of being a common K'oyo person. obulamu bwange I'm tired of my life okubeera obwa to bulijjo. be the usual. K'oyo obulamu bwange I'm tired of my life okwonooneka. to be humble always. K'oyo obulamu I'm bwange tired of my life okuba nga tebugasa. to be useless. Mukama baako ky'okola. Do something. for me. Yesu baako ky'okola. Jesus, do something. Obulamu bwange My life leka bubeere bwa will mugaso. be useful. Leka bwegombesa Will be abalala. admired. Leka bubeere Do ekyegombesa. something Leka admirable. bubeere ekyegombesa. Something admirable. Gamba Yesu. And say, Jesus, Olwaleero tonight njagala obulamu I bwange want my life to bubeere be ekyegombesa something eri admirable amawanga. to the nation. Bubeere ekyegombesa Something admirable eri ensi. to the world. Hallelujah. Hallelujah. Guno kati si gwa bulijjo. This is not the usual bread. Wali we tubadde Where we are, kati gufuuse guno. it has become this. Gufuuse guno. It has become something different. Yaba. Ogenda funawo. Bagwagala. Gamba ayi Mukama. Say, oh Lord, Njagala onkyusizeemu obulamu. change my life. Mugambe njagala onkyusizeemu I want obulamu. you to change my life. Mugambe njagala onkyusizeemu obulamu. Change my life. Mugambe Yesu. Say, Jesus, Njagala onkyusizeemu obulamu. I want you to change my life. Katonda agenda kikukolera mulokole. God is going to do it for you born again. Bino ebiseera bye tulimu. The season where we are, Katonda agenda kwewunyisa God obulamu is bwo. going to amaze your life. Katonda agenda kyusa obulamu God is bwo. going to change your life. Agenda kujja ku ddaala He's going to take you from level, akuwanike ku ddaala amount you ery'amagulu. in another level.
oleme kuyimba nga You buhimba never sing a ti song. mukama ntumbiza God amounts. naye katonda kiteeke mu nkola Let God skyrocket you above akutumbize waggulu. and put you above. Obulamu bwe bwe butuuka wano If your life is in this area, katonda aba akimaze God has done something. kuba buli muntu ajja kwetaaga A person is okulaba going to need to see you. bagenda kwegomba okulaba They kikyoli are going to admire to see what you are. naye tebasobola kiraba They can never see ng'okyali wali if you're still in that process. bakiraba mukama amaze kufuula kino. They see after God has made you this. jjukira muno omugambe Say to a neighbor, neetaaga mukama abeeko bw'akyusa. I want God to change something. mugambe njagala mukama abeeko I bw'akyusa. want God to change some area of mine. buli lw'ogumira tanuulu Whenever bear this buli furnace, lw'ogumira beekeri bear this buli bakery, lw'oguma ne bakukanda and the ne baking, bakukyusakyusa and change you ne there, bakugatagata and add on to ne it, bakuteekamu and ebirungo put ingredients. basebo ne bannyabo Ladies and buli gentlemen, agenda okulosa ku mirimu whoever's gyo going to test with tagenda you, kugivaako. you'll never leave it. wano kyokka kyembulako ye bulubandi We are lacking blue band naye only. omugaati guno bwe gubeerako If bulubandi this prayer has got a blue band, olya ng'owulira toyagala you gugwewo can eat. I don't want to finish. olya ng'owulira toyagala gumalawo You eat. You don't want to just to ne leave it. weguli wano kati As we are here now, waliwo abagamba mukama there's some people saying, kale Lord, singa nfunayo wadde I wish I toseemu get some loaf of bread. ekiri muno mukama kyagenda What okufuula is mulokole inside, God is going to make you. kyonna kye baateeka muno Whatever they put inside, katonda agenda kiteeka mu bulamu bwo God is going to put it in your kyonna life. kye baateeka muno Whatever is put here, katonda agenda kiteeka mu mirimu God gyo is going to put in your business. ogenda kutunda nga teri You are atunda going to sell better than your ogenda kutunda nga teri sell better atunda than your competitors. They mulokole sell. ogenda kumasaawo You are ebibyo going to sell your commodities all over them. nabbi wa mukama tusanyusa okulaba We are happy to see the prophet of God. kubire nabbi wa katonda mu ngalo Let us ez'amaanyi. come to the prophet of God. kati wuliriza Now listen, tugenda kusaba we are going to pray. nabbi wa mukama agenda kusabira The prophet is going to pray for you. naye ennaku ekyenda zino In the 90 days, tubanye okulaba ng'ozivaamu try to see you coming out. nga mukama akufudde kino When God waati. has made you to be like a blade, such a blade like this. tubanye okulaba ng'ozivaamu Try to see you come out of these 90 days. nga mukama alina kyakufudde. When God has made you something different. emirimu gye gibadde gy'obadde okola nga gigwa The gimenyeka business that was stuck and falling down. katonda addemu agibumbe bupya Let God mold your business again. gikunyumire mu linnya lya And yesu. enjoy your business in Jesus' name. jjukira muno omugamba emirimu gyange Say neighbor, my jobs, obulamu bwange my life, bugenda kunnyumira. I'm going to enjoy. sikulire mugamba obulamu And here bwange say my life, bugenda I'm kunnyumira. going to enjoy it. emirimu gyange My business, kigenda I'm going kunnyumira. to enjoy it. mwana katonda wulira, Child of God, listen. katonda agenda kuwa God's going to sente give you money. You ogenda sinyumirwa mu are going linnya to lya enjoy yesu. money in the name of Jesus. tewali kigenda kwonooneka mu bulamu bwo. Nothing is going to be spoiled in your life. ŋŋambye bwe nti I said, muno here, omuntu eyakola omugaati a guno person bought this bread. yamanya nti gugenda He knew kubeerawo it is going to be there. nga teyeetaaga He gwonooneke. didn't need to be spoiled. n'ateekamu kye bayita east And put what's called the yeast. ekikuuma omugaati nga tegwonooneka. The preservative, never. mwana katonda emirimu gyo Your business. katonda agenda giteekako God is obukuumi going to put a protection nga over it. omulabe tasobola kumala The enemy gagyonoona. will never tamper with your job again. ŋŋambye bwe nti I say, katonda agenda kuwa God's obukuumi going to give you enough nga teri protection. amala gayingirira mirimu gyo, Nobody is going to just tamper teri with your amala job. gayingirira bulamu bwo. Or disturb your katonda job. agenda kukuuma God is going to protect you. gwe n'ebibyo mu linnya lya You yesu. and your belongings in the name of Jesus. mukama amaze okutukuza kwati. God has purified it. God bless you. mukama akuwa omukisa. God bless you. gamba ayi mukama Say, oh Lord,
njagala onfuule ekyenjawulo. Make me be something special. Sikuwulira mugambe njagala onfuule Make me ekyenjawulo. to be something special. Obulamu bwange My life, kooyo obulamu obwonooneka, I'm tired of the life that can be kooyo spoiled. ebintu ebyonooneka. I'm tired of things that, Ng'omubumbi as the potter bw'abumba ekintu mold something, ne kimusanyusa, makes him happy. nange Mukama amumba. Mold me, Lord. Obumbe obulamu bwange, Mold my life. obumbe emirimu gyange, Mold my business. njagala ginsanyuse, Make me happy. njagala ginsanyuse, Make me happy, Lord. njagala Let ginsanyuse. them make me happy. Mugambe Yesu, Say, Jesus, olwaleero tonight, kinkolere. do it for me. Mu mikono gy'omukanzi In the hands of the baker, oba mu mikono gy'omubumbi, in the hands of the potter, okugivaamu to come out of the sand, ng'omaze kutereera. you are going to be well finished person. Katonda okujja mu mikono gye For God to take you out of his hand, nti kati genda oyingize sente. you go and earn money. Ogenda kuyingiza sente nga teri akukwata ku You are mukono. going to earn money every time, regularly. Nobody is going to stop you. Katonda okujja mu mikono gye God to take you out of your ti hand. kati amaliriza ky'akola. Out has finished what about N'agamba you. kati genda He's ofumbirwe. going to say, go and get Ogenda married. kukola embaga nga teri yali You are agikose. going to make a wedding. Nobody has ever made that wedding so far. Katonda okujja mu mikono gye God take you out of his hand. n'agamba kati amaze okubumba, Has molded you. genda ozaale. Go and produce. Mwana Katonda, Child of God. ogenda kwerabira ennaku You gy'obaddemu are nga going to forget tolina all the baana. sorrows that you went Ogenda through. kwerabira emyaka